A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Kati baina amanya mangi gebatuyita simanyi gwe kyebakuyita ne mu mannya ago gebatuyita mu kamwa k'omuntu entambula y'omuntu n'entegera y'omuntu eyogerebwa buli omu abeerawo okutuukiriza ki kye bamwogerako ekyo kijjukire buli omu abaako okutuukiriza ki kye bakwogerako. Omwana ono alina empisa embi tumutuume kisiraani. Kati omwana waba omuto nga bamuyita gwe mpisi gwe musirusiru gwe mbwa gwe wakula waba onfuuka omwaka gumu kitegeeza embwa eyo obusirusiru obufuusa omwaka guki watuuka emyaka 2 nga kitegeeza embwa eyo obusirusiru obutuusiza emyaka emeka 2. wagenda naweza emyaka 18 kugenda kulaba ku kyalo yanywa omwenge ku kyalo yakola ki lwakuba empisi embuzi obusirusiru bwezezza emyaka emeka 10. Tulina amaanyi agogera ebigambo ebituva mu kamwa kaffe nebitegeeza ki oli ekyenjogerako. Nina obusungu naye ate nina okwagala nina obusungu naye ate nina okwagala lwakuba Mukama yatwagala nnyo naye mu busungu bwe twakuba ekisiraani ne mu kwagala kwe yatwakola ki twagala nnyo n'awaayo omwana w'omu okola ki. Kati nenkubuuza bakuyita ki kyebakoze egundi eri enamusunda yalinyidde embuzi kati eyo nefuka story. Kati ogenda okulaba nga mu lubereberye waliwo ki ekigambo nekikola ki nekitambula ekigambo nekikola ki ogenda okulaba ekyalo kyonna kirinyira mbuzi kigambo kimutambuza wawulidde gano masu wabadde kukanisa kanisa tegakyanyuma pasita talina kyakulya naye wawulidde bukedde kyeyagambye nti tegaliko naki nemudde ogwo nemwogera nekizimba mugenda okulaba ekyalo kyonna kikola ki kirinyira mbuzi. Abazungu bajja bagula mulinyidde embuzi mukoye mwevumyevumye mwebbye mwekubye omuzungu ajja kangulewo nti mponyewo nokuwona kangende ekampala ngule bodaboda nemwenyiga wali buli omu alina ka bodaboda nemutuula. Kati bamalaya bemuvuga wavuga malaya nebakamu naye waddayo okunona omulala neyebakamu naye okwekanga mizimu gyegikola ki gyejevuga ki bannange Mukama tusaasire Mukama tukole ki toli mwavu naye omutweko gwe muki bya munda y'omuntu babita ki kasolo nga kitegeeza nti akasolo ako ke kafuga si muntu yakafuga lwakuba bagenda okulanga te kasikirizibwa ebintu ebitakola ki ne bagamba tukakole ki tubayita akasolo. Oli neyebaka n'embuzi neyebaka n'abakazi 10 n'ayenda nteeka nti tusobola kafuga tukayite ki yeyisa nga nsolo nagamba kantu kano sikyasobola kafuga kankayite ki ne bakawa erinnya ne bakayita ki simanyi okitegeeza naye nga nte si kasolo bongo kyotunuulira kyowulira kyebakuyita. Olaba emikono gino Mukama yantuwa omukisa natuteekako emikono gino nsobola okujja nenkola ki nenzimba ennyumba nenamusa omuntu nendabirira abalwadde negino emikono nagyo ngisobola ogikozesa okubba nenkwata emundu nenzita nenyola omuntu nemukola ki nemutuka nemutta nga naye byonna bisinzira kuva kuki kyendowooza wano ekyo kyolo. Kati balina abantu bebagamba nti nebakola ki bakuwaayo okuwonga. Kati abo abawonga abaana basajja balaba ebintu byaki byomu mwoyo naye nga basajja balogo bakuozaliddwa mu kika bebaddukanya ekiki. Kati bebakuwongayo ne bakuwa erinnya erikontana n'ekyo kyebabadde balabye kikyoli. Lwakuba batakuwongayo oba kuwongayo kiba kitegeeza
balina okukuuma ekika kyabwe kiddukanyizibwe mu bulamu bwo nga kirina okulwanisa kiri ate kyebakoze ki kyebalabye. Simanyi oba okiraba ne balyoka bakutuuma ebintu ebirala ebikuwongayo ate mu bintu ebirala. Waliwo omusajja wabukedde yagambye nti akantu kano kanzijira nnyo nti toli muki mwavu naye omuki eggulu ly'ofumintiriza wano lyeriki lyeryavu. Kyewuunyisa okimanyi nti abo abayimbi bonna balina okuba nga bawa ebimu ebyekumi. Kati no kankubuulire, okimanyi nti abayimbi bonna balina okuba nga bawa ebimu ebyekumi? Lwaki basaddaaka abaana? Kati ekimu ekyekumi bakikyusa ne bakifuula ki saddaaka, naye tebasaddaaka ekifaananyi kyani ebintu byonna biriki vuluga. Kati omuyimbi tosobola kutuuka waggulu okugjako ng'omaze kukola ki, naye ng'ate omuyimbi tosobola kutuuka waggulu okugjako ng'omaze kuwa kimu kyaki. Kati ekimu ekyekumi kyafuuta kati kusaddaaka ate ekifaananyi Mukama kyayagala okukuuma akyambuse mu maaso ate kyebatta yakole ki. Ebintu ebyo tebirina nkomerero. Oyinza n'okutandika n'enkoko n'olowooza abinsabye katono ebintu ebisaba andireeta enkoko twakusabye ebbiri kanoozireta togamba enkoko ne mu Bayibuli baaziwanga ogenda okwekanga ati kyesaba nditi akanako kali kozadde nti ate akana kenzadde watandise nankoko lwaki tonsaba enkoko nti kati eddala lyoliko ly'amaanyi. Wali oyimbira ekibiina ky'abantu 2 kati oyimbira ekibiina ky'abantu 100 olowooza ekibiina ky'abantu 100 okinasali onookisasulira obusuulu bwa nkoko 2 oli musirusiru bw'otandika okuwakana ogenda okwekanga ngudde ku accident okugulu ng'olina kumu nga baga twakututte kati buukabuuka n'okwo gw'olinawo watandika naki. Join us on www.celebrateuganda.com and celebrate the pearl of Africa with us.